hypocrite kasajja gwe oli kananfuusa wali agala nupweranga eki bo bayita tabategera wayimba ki ndawo mateke kivulu kubasale wayina abantu mbwe nkudi kwa nyoko gwene kudya sobola kulya gwat atayima na kuyima worukindo sina katayire kamanyira abantu wala nkudi gwamanya nkudi gwa kwa manina bugira kumatako g'abantu ne bonyampira kuli ne boloza mbuzi nyobusolo tomanyira nze tomanyira tonkola yako video tontambuza ko kiyimba kyabafu bugana buyimba bibi ne munonya sipasazi mu bantu kati mubajjonkera sirimu mpulira bulungi tongeza samazi tomanyira tongeza toita lumbe lunakulemya mmere nze ndi lumbe nyabo na negomba mwewunya I'm a problem I'm a full problem I'm a problem my brother nja kunyiga amanege nja kutuma omwana akunyiga ensigo gwe sigo atayima njaba kuwereza ko ba empula ntakulanga omanyo omuntu gwotakula wako mukutegeera boto mbuza bajjo mbaze garu zegozalu ya manege obaida mu namanyira alifazema okumanyira mbuza bajjo mbugera kunkuba mbacha nkuba mbacha nkuba gomanya myaka je bankuba nze nakubwa nze nakula sina mama nga sina tata nga sina muntu asoba kumpolereza nakula ndi mfuzi ntakula ntakudde bwoba oli mama gazi kadumpuni gwe kakazi gwa katunange ekyangwe kiganda mvaako mumwenkanya akasanikira kekidomola kya bidiko nesonyiwa kola bikwatako kola interviews njija mu bulamu bwa interview any interview please give me a break I'm going to give you a break but if you can't give me a break I never keep quiet muri nyiride demere abantu banji abantu bamaze kemirembe buli muntu omwaniriza olutalo temunina mukwano temunina side nze mbewunya otula bana nokubona munno notula nokuboli ate ngoli serious nga sibya kusaga nuwanuliza omuntu olutalo notakulira omuntu ebigambo mumwagala munsi kubeera mune bani ninawe nesimba omwana ndambu nabasaba akalulu nakusaba akalulu katunange nkona yesa wakwata abakazi walimba limba mukazi nomukesa ne mukwana gwa ajali gwe sigenda kwogera wana ne mukwata abakazi abawala abasilamu ne mbatwale wa minister ne mugamba minister nti bano baganda ba aji bagala kutesa nti aji akwata omwana mwali mwakainga n'omukazi n'atuuka nti baganda ba aji babano bazze batese nkubanga aji yakirizambu yakwata omwana bagala mu nyumba gwe kenyini bapanga abakazi abasilamu olamaze okwaseneza muganda wa aji bwe mwatuuka wa minister mwali evident minister atayina kamera officer atayina kamera bawakawe tewali kamera teba minister bana abijjeyo n'abyaga aji ne mama we ne batute kubanga mwakyogera twebuuza nayita baganda ba aji bona n'omuntu asembayo ne bavaayo nga tebalinyanga ko wa minister tebamumanyina mumanya tebalina na control yone mutukako nabasitwa ne batwala ne mubuuza minister kwano kuliko ajja masogo nti kisibe bano bali baganda ba aji omutuufu ne mbabuuza mwinayo muganda wa mmomulala bazafani wano ngata tulinayo muganda wa fenogo tuweddeyo nga botwa wano ekisokana mufanya ffe tuli bantu batono ffe tebatuzala bangi muwulira bulungi nnyo mbalaga obubi bwa mukazi oyo jukira ono musajja amaza muyako sente baganda ba musajja baidako sente n'oli omukazi muka aji amutabudde mulumbi amuyingidde amutaddemu yembeera ne mukwano gwa aji wali awe mengo mfanfe we agwa tamanyi ntino yomu amuli obubi kati twazzayo nga aji avuddeyo tuddemu ekintu kyekimu kyatuyabe minister abadde open n'ebifaananyi n'abijjayo nga ne first bazanga ko naka kadumpuni nga mwekali n'omukazi mbu baganda ba aji bazze okukkiriza omusango mbu bawa omukazi ennyumba okakasa kuliko baganda ba aji okwo era omukazi nanyonyola buli kimu minister abadde open nanyonyola buli kimu nga bwe kiri batemu mmwe muli ewumuzaako ddi muzimu gwe oli mumuladini omuntu nakuwona oli falumba ekigwe kadumpuni gwe katunulanga amasanganzira tokomye okozewo omukazi omujjeko interview ebintu biri mu kooti omukazi omujjeko interview avumye bamasheeka bonna avumye abasilamu bonna avumye nazaala we avumye ani nakati ekyokulya saba kisabe ku social media si ebyo wamwagaliza ebyo lwaki musigidde abantu obukyayi lwaki mwogeranga be mutamanyi gwanoonya nkutwale mu bagagga mwamala ovuma amu noyo musajja wo mukadde oyo yakunkumuka annegayira mutwale wa amu gwe yavuma naga nti ekisawo tekiriwo nti masikini munaku akolera abantu mukazi gwe munsi oyagala muki ani gwoyagala wakutte ebyana kitabo yabisaba DNA ebyo ebyana byanoonya ku Salt TV nze sobola kuba na mikwano gy'abaana nkyogera lwatu sagala bakazi era sina mikwano gy'abakazi
Emikwano gye najja ba doctors. Ba Dr. Jenny, Dr. Lucy, Dr. Babangamba doctors. Ate bagenda okungasa. Nze sinonya mukwano gwensinga, nonya mukwana nsinga agenda okungasa oba nampayo. Sinonya mukwano gwensinga. Oleka ato mmanyi bulungi negendereza. Sinonya mukwano gwensinga. Waja nokwata meli namba toina mukwano. Noja kamera namba la gundi YouTube channel ne muvuma Donny Chris. No man ononya Donny Chris. Ne munonya no mwana gwayagala gwa wadde motoka. Ne mutayizange motoka. Ne mbagamba mbireke ne kwa Donny Chris. Ngolinga ga Donny Chris takwanga kusende. Wamala ko Donny Chris emine mbega amwa gula wechisabu natuka nokuduka kasenge. Nakavamu. Osaba nofuka kizibu oyina ebigala bibye ebisumbu ko bibigala byalwala ki oba walwala nziku ya bakombozo baya abachi yeyubula buli kasera alinga sota ebebe waloga abantu byakudira oyubuka wenno kunjuka boto oyina gagala gampya gabi toswala kwata mu kintu kyabuntu nalindo ndebo so yaje nabo kwatamu ola nalinda bukuli chips yaje nabo kwatamu netunulire ngalo nganjaga nakusasema nze nali nkulumbyeko wa nali nkulonyeza luddawa walumbye ebyana byannonya byajja ku Salt TV ebe bimalaya ebitamanyi na kitabu Muzayibu mali agenda munira ngabana baliko amanya ga batata balala gwalina bamulagira gwa mukwatira ku maguru kakasonga ali mbulire lwachi ko toyina bibyo lwachi ogera ku bibyo ebisu byo ina bikumala awuda mukwa mukazi gwe olwado njagala nkwatulira otegeere ate kyonna kijja kama mbaya ni mbaya. I'm going to face you. I'm going to face you. Ekisoka sita dogo kubanga tayi dogo eri Isiraeli. Ekyokulemba na with confidence nga njoga chenjogera nga ntimanyiko mbera ne confidence nga njogerako toyina gyogenda kundoga kuba nawe walimo kwerogolula gwe kenyini wetaga buyambi bakufale masanganza bakwambulule konake nkanende ku kalinga empiki muntu kyamanyira abantu alinga kasanikira kakadomola omukazi ayina kigere kya kisa omukazi ayina ebigalo mubeera wantu nagwa mu mmereyo wano wavuma amu akwata omusajja oyo omukadde n'omuteka ku pano ne muvuma amu ne mumala kuvuma amu ne munonya mbatwale wa amu nera ne mbagamba muvuma omusajja ono ne mumuvumira kisawe nakutwala sakutogera nakusabira sente wa Yasini nakusabira sente wa Yasini nakwata sente nazikuwa sakukotogera osobola kwogera kawantu na wadontu teno njira waddo mutwalo nakusaba ko wadde njawulo nakusabira sente kabako nenkasabira nemba wala mutemuli bawamu njagala mbuye nagamba ko nakoteka ko watatu ntipayo mutwalo waki tonvaako olumbe bimawo byana byo musajja byadi badibadde byakona kona debitemwe byagwa bibbi ogamba mbo nabisabye byapa bine ebintu kumikutu konna ko ebiri mbuza nabano nyane masaba nemaga mu mpecha hapa nyabo njagala kutegeza nina ebyapa ebisuka mwasa tungabiri manyaganga mukali gwa manyidde abantu bangi but not me. You have your eyes and I have my eyes, but the different my views is not yours. You have eyes, the same eyes what I have it, but the views the different is viewers bola basiwenda ba bola waza siwenda I have my brain, you have your brain. Siri mumpinga gwenza tebanyampako ngabanza tebantulira sakulya mu kinu sakulya mu ndeko nze simu ambazi wa pampa siri wa myaka jo sayambala napi nali wa pampa oli mukazi mukulu wako akono oli abubi osula bubi. I'm not your class first. Look at me, look myself. I'm beautiful, I'm a wonderful, I'm looking good, I'm smelling good. Look at me, even my sambi lerondi mushoti la sambi uli amazi. I'm not your class even a one day or one time. Njagala onjije mukama mukazi gwe muvumya abantu bangi wakera ku matano ito omusajja awonye ebirogologo ayina okubeera ku malaalo ayina okukuma ebijja omusajja omukulu yagwadda ku mpagala amaaso gagwamu n'amanyo gabi tuli malonderere ayina mugambwa n'omutuuza ku mukutu gonga avuma abantu akola ekintu kimu kuvuma abantu omuntu ayina okugema emmeme omuntu ayina okuwonya ebiguuna abaana bali mu kyalo ebiguuma biruma n'olumu omuntu ayina okunumanya omululuza guwonya kino gulimwevu wamutuuza ku pano kuwa ntalo nakuvuma abantu nina YouTube channel sigikolera ko lwansonga ki newala nnyo takula entalo kubanga ndi mukazi muyombi siri wa bulijjo tekinja wana buwomi ndi muwomi naye ndi muyombi kubanga nemanyi simanyira kyova sagala kumanyira ngaba respect we sanide siri kirasi zo siri levozo siri wa rufuna ruo siri wa rubalalo we wasiza kakasajja n'okajjeri mu masanyalaze mu bintu y'amasanyalaze n'okata wakafula cameraman katembeta ukalinga ebyawongo musabiriza kasaba nawo osaba ne musola swala yenna ine bigalo ebimpi ebigalo by'ebisirani ebibi n'okugere gwe kisirani ovuga motoka kigwa amanyira abantu kutuka kwetu gwe potro jagala gwe nawe bakwadde chapa kitawa avuga boda boda yenjera wali samoto yajimwana mulimo okuvuga amala ntujja tumwezi okulya omayindi kye wasula moto nyoka atunda bupale bwa munda n'obutiti nebibina yenna tuna ngana masole to ina sente meka go motherfucker osto wachenka nachi obada ira kango sabizo oli mazoli kadamo jono jejemba o ina sente meka o ina sente meka oli Uganda te Uganda bukintu kisoboka nkuddamu buzo no wasendeza okula yali mbamba ina sente
mubuzo omusajja yamukoze ne takale baguze mukono yatadde mmanyaga yaduse dda nakireka walinga kyasamiridde tekirana kiddako n'obusajja basonda kuba Nigeria ate aba Nigeria bajja kusonsa kuwajja mu ttako ojja kuddamu oddugale tulanga wayerusa ojja kuddugala osaaga ojja kuddugala nkugamba kino ojja kuddugala buuza Silver entaka nemaguza limanya gani aliwa boli mali okuba bakubbe naawe mubaba bakadama mweta wano nti muli ba gentleman nalaba ngana kaza keta simanyiza mukaga gundi omu bwati nze mukani kafere kabikazibu abantu kadana kabuka nganze nkamanyi kaberanga naleku baberanga naleku de bafana ne manager loja nga bakola obungodire ku bakola obunyonyonyo nzala bane yagenda ko asakafuka kamulakira kamulemerera bebasoka mu tampani yokutwala abana ebweru ne babba abana ngana abantu banabakuvuka bwa bingamba n'obulwadde bw'omumanyi ate malenko onebake kogwe ngomanyo bulamu bwenina nze nyoso mwana emyaka ejo omusayo gwange tebuli mwadde akasenge kivola ndwala nenyimukirawo olwaki nkola 24 hours ndi mulamu sina wadde akasaaniiko omusayo gwange wawolofu gwe wanyumiza buli kintu nondagana obukakafu n'abaana wazala botamanyi nze ate nkugiremu empale nze Jennifer lwaki muteekayo obukakafu nga bwe wanzina ye appetite mnoza nze njijjawa kubiwa mene kubinkunejja buli kinkunejja mulikawo mene kubulika wompoka amazi appetite evaawa mnoza nze senyala saba kotogera abana bo bonna ne banga bana notomwete ate ono wayamba naye mubuuze Rama nakubya ne Rama nakubira yugi etc ne mbaga bonna nabatwala mu motoka yange mpya ne baweza ne motoka special ne mbaga mugenda mu kikola kyange mujje motoka muvugabo naba ne baweza motoka special ngamba vuga motoka zange ne baba gama bawa baweza te mekameka za balemo kwogera ne mbasaba transport emyo ni bina kitundu just transport ngatugenda kuddayo sene zo balemo kwogera tulina kudda mututule n'omukulu tubasene mekazi bagenda kufuna nga buli mwezi nganza zisanjawo saba kotogera nemba sajja osente bagenda okufuna nze yaziteseza nga bali mu ggulu wakati tasa kutuka makulu mu makaga musajja nze nzeka nze bagamba mbadde kugamba ndi mulwadde kama and visit miko oli mulwadde oba oyinza okuba oli lubuto bayizawe saagala kuddamu kugula busuuka bw'abaana bulala ate buli abo omulwadde aba lubuto doli wagenda n'oŋŋamba ebyo ebintu Smart Junior am pregnant nyenze nguze nnywanto z'abaana obusuuka bw'abaana up to now no baby tewali wadde mwana ayabula tulage naye njagala mwana oyo omwana yalagawa tulage ku busuuka bw'omwana beerawo mbuleete all these bed sheets ezo abantu okuwayo galete naawe oliawo oyasamiri daga amasuuka g'omwana ogalabye nagagula Junior wangi z'abantu bakulu kati njagala bebi yebikka obusuuka era zino tezimumala kale zimumala ssebo abaana tebebika z'abantu bakulu wali ez'abatono gonna masuuka wabula ndeka ezo nawe nnene abaana bato baba nabusuuka butono tunazisalamu kati we wagenda ogula essuuka z'abaana bakuwa ezo zino zebampa zebanguza nga baŋŋamba nti tekiina njawulo era ajja kwebika kati ye omwana ye waali oba taliiwo kati oli mulwadde ona gwe ndi mulwadde kyange ondabeko kale kanzije let me come munawe omwana alabuka yandoga n'okundoga there is a way I fell in love with her. Muwase Junior yakola emikolo abantu baagala kulaba ng'okola emikolo with a celebrity girl. Naye tuli bazolo ffe ani anaabeera ne munne Mwewasa muzale n'omwana nga naye zolo. Ebere zolo family. Ebere zolo white family. Ate nno kajja zolo white family.
wallahi atoto wadde logo okufana lero ba Zoro White family. Zoro White family mweyite ba Zoro White family ate mujja kola set abasanguka ye moto yamwe Zoro White family abasanguka tokulanga my brother nkwagala nyo every time obera n'ebipya kati ompaka ibipya. Yes, Zoro White family abasanguka abagalo joining WhatsApp group Junior agenda gikola mu joininge mu supportinge Ariana ne Junior Zoro White family abasanguka tuzareyo n'omwana nga naye Zoro family Zoro baby muzareyo Jani teka ye chivulu concert friends of Zoro family no chiteka ku muganzirwaza Makati Bruno nkulaba tovulanga Bruno I will always be your friend my brother. Yes. Ideas abayimbi bonna balina you have all the musicians who are your friends. Hey, ngekintu kikwata Nariana ina abayimbi bakwano be. Is she the right person? Kato ate kalabikanga kakyali embeerera. Toka Ariana simbeerera. Gambye. Tarika setegereza bulu naye. Jali. Kalinyange ekikukano kadde no fish. Nakasanga luliye wande geya. Nga kawunya n'akamwa. Akadde no kolaba. Katambulanga ke balomberamu ebitambo. Katambula ke yogeza kokka. Nena kalabye mbona ko kategese ekivulu. Kama sikini yako. Kachirani yako. Tekaina nandaga muntu eriko eri expired. Endaga muntu je kaina yagwako nadda. Mbonako kategese ekivulu mbotujje. Kale mukwasa obusungu. Mukwasa obusungu. Nuka uno afachi nensi. Tikitoka toyina nazisasula nyumba gyosulamu. Ochalya mwogo w'ebinzaali. Ochanabira mu peiro. Concert ojagazaji. Junior, yalowooza nti nagenda kugenda nga buli omu agamba mbuze tata mirundi tata wange. Nawo nansonyi wakali kaddemu koyogedde ate ey'ensonga nkulu n'eyikyuli yajogerako kaddemu kala. Uliriza. Junior, togenda kulinnya lya taata wo. Togenda ebyoza mbubonoga mumuzimbu tata wange yalwana mu nsiko. Omanya abaana b'abantu abalwanyi waneeno nga bo bavibako ebya batata wawe nga bakola byabwe. Ne Junior ekisoka alinga bitingu. Kiringa kibidugu atambula alinga ali olubuto ina nakina zakabina ati ausegera Junior togen mu bulamu bwo togenda kubeera nga taata wo yeddo yaka kubanga taata ne tojja kubanga taata wo esoka Junior oli mutamivu obera mabano ofukane onyono ofukane mu mpale kalinze kuboda ku deno nze deno ko werijjako abantu banda banga hansolinga buli lunaku ndi mukozi nkola buli ekisoko laba ngafuna sente siri ku ya daddy jovala bakuwasa abakazi bakulye ne bakusuulawo. Junior to ndi Uganda tebo omu alisanga muno mwali afumita ettaka. Junior alisanga munne wali bawali afumita ettaka nkikubulira kule livu waneeno. Ndi Uganda tona wogenda kumpabira tona wogenda kunteeka go wanyingide katogenda kuwulira. Junior omaye bino byana byabaga bibanga bimawube biyike endusu bibateka mwe byawongo. Gaga kajeko kasazeemu yogere ekirala. No uliriza. Gaga yogere ekirala. Kali yawo bakateka mwe byawongo bya family kali yawo. Kokaloza kali bene one kayike endusu Junior. Otimanyi no na bafulanga ndamite bakwagala. No bafulanga ndamba Shalom tebakuwagala. Ne oli mukwesi bakubantu wenyi buramu wenyiga mboza Junior toli wakabi Junior. Ize lama so kujja ngamba abantu de no photography ekuba bifananyi Junior kichokola ku app kuno kichotunda kichokuza abantu Junior njagala veyo mbalaga studio wenkolera nawo balage Minister of Lands wokolera Junior manyira bafulu figure manyira bali bagundi bazaira bedi bodako nolira ko bugege nja kwasamira Junior nja kwasamira wono bakugoba mu kikacho nakati ochali mukwega ile bakuza mu kika mukuru wachikali asayinze kupapeleza kuza mu kika nekada onekalu memba nekafuna kano akafalo kalaba
Muna nakasange waseka ya sine kuhamu. Oshagera. Nikana nkazi ndio mutima. Omuzi wobuva. Ize wembaga mati meeting abanene mu government, meeting abagaga mu Uganda muneno. Ngamuloza ngudena alimba. Muna nakasanga nekazimba omutima kali ne mama wako. Nikazimba omutima mudeno nekanyo kama nekaje wenali gwedeno lwacho mvuma. Junior wali mboyogera mbuno seka ya sine akolechi. Mbomvuma nnyo gwedeno. Ngalwachi sukuvuma kwatafuma bantu. Lwacho bwokole bekisu nkuwane mbuno koze bekisu. Junior tugenda kwenonya omukufe ajja kwefumita ettaka ate tolina jogenda kunsibira bwoba owakanateeka yo omusango oli mutamiivu nakasange wandege yanga nakasange nga kava kulya mbizzi kava mu bucha ya mbizzi ukesokola amannyo nze n'omunnaye wali ofuluma bucha ya mbizzi nga nva signing endorsement across naliva signing endorsement nga gova mu mbizzi nze va mu endorsement Junior omanyi lwaki tofuna bulanga wanene ku app omanyi lwaki company tezikuyita nga tolaba olagolina following Junior tuwa kubaga akamuche tuwa nako sende meka gwagama mbuno oli bulungi bakuwasa akulyamu ya asula wala akulyamu ya wafuka public nuisance onsanga ngano nyimirira mugwe Junior onsanga ngano nyimirira mugwe onsanga nga ate kusanga nyongo oli weka naye onsanga ngano nyimirira mugwe Junior oli kakasa ati nembi zimva oli kakasa ebe manyira bali ba MC chimanyira wa full figure wono full figure yali agenda kuchiswa ne bachwa ku ekatwa police station nikafuka mene gato ndia full figure na akube ifana na abimpereza sanga postinga ninga gato ndia full figure kolaba Junior bamo Junior onsanganga wali wagambye mbu Junior is better than these two combined we unyerwachi ba Kaluvini Kayanja omusirikale yene batamumuwa anti mwana wa munene Junior just njiwa amazzi ate njagala onkuba kitwe naye tumala kwekebeza Junior tumala kwekebeza oyagala nkukuba ekitwe kitwe head okitegere ekintu kye bayita heading we are going to heading each other kwana kati naawe onkuba ekitwe lindako bwonkuba ekitwe ekitegeeza nange mbanyi n'okukuba ekitwe lindako nedda Junior ebintu sigenda bikkiriza kati how am I going to head you if you are heading him ogambye nkukuba ekitwe kati nzenze kai n'okukuba ekitwe like gwe weka gwalina okunkuba ekitwe anti jjukira kukirira eri wansi downstairs Junior downstairs nawe Junior atete wesiriwaza Junior ekitwe downstairs eringa wotegedde you know my meaning my wanting please I am honoured and welcomed